Yoweri Kaguta Museveni generali yagula mpewo. Ngagula ki? Tojjukira ng'agamba nti alina bateesa nabo. Nenkugamba nti yagula ki? Yagula mpewo. Yagula mpewo. Kubanga Abannayuganda tebalina individualism ku luno gye basimbiddeko siro okuggyako Weesige muwagala w'abangi oyo gwe beekuliza. Era abalala bali ba status quo gwe balaba nti tasaanidde. Newankubadde agezezzaako nnyo okuderivalinga obukulembeze ng'ayagala okuyamba Uganda, naye bali ba Ferosuuti bo basigadde bali adamant ku the pains of this nation. Kubanga ebitugatta si mukwano si Luganda, ebitugatta byebyo byotunuulira nga Eruuka, Eiganga, Ekamuli, Ejjinja, Embaale, Esoroti, Esironko, Epalisa, Ekampala, Emasaka, Bukomansimbi, Ekalungu, Erwengo, Ekyaggwe, genda yonna Kooki ng'ebiruma bannansi bye bimu. Ebbula ly'emirimu, obujjanjabi. Omanyi abantu abava mu ggwanga lyonna okujja emulago okuba attended to ku chronic diseases? Obamanyi obungi? Bayitirivu. Toyinza na kukifumiitiriza nti bayitirivu bangi. Ate kiri atabaala. Bobi Wine kyagaa nti mujja kukiwulira kiri akola ki? Kiri atabaala. Buli wamu wali oba alinawo relative we oyinza okugaana okufaayo kubanga tekinatuuka ku oyo gweoyita wa mu nyumba, naye wali nga ku Cancer Institute nkakasa buli musirikale alinawo relative. Basula ku ttaka. Abasawo bakolerawo mu bugubi gwe bootalabangako. Kayongo bwogenda ku Cancer Institute omusawo gw'osaasira. Omusawo gw'osaasira mu kifo ky'okusaasira omulwadde. Kubanga otuuka ku balwadde bo n'otendewalirwa n'owo gw'oleese n'ogamba yaddeko. Niyo kugamba is first hand information. Nzize mbibagamba byembagamba mbadde mbiraba buli lunaku kumpi emyezi 8 egiyise nga kyekiri mulago. Results okuzifuna obufunyi. Naye nawulirako nti ku side ya Cancer Institute bagula ekyuma ekikalirira. Ebyuma gye biri era ekyo saagala nkulinde waliyo ebyuma 3. Yes. Gye biri. Achievement. Ate gwe kati kiringa nga tatagula mmere waka. Tewali na achievement yamu wali beetaaga okuba nga balina ebyuma kubanga wali abava Arua, abava Embalala, abava Takajjunge, abava wonna mu nsi yonna abalina obulwadde obwo balina genda wali mulago. Kugambye buli musawo ratio ye eringa ku bantu 10 buli lunaku abali wali abalina okukola ku balwadde. Ekitasoboka. Buvunaanyizibwa bwe balina kubanga nabo balina okwewaayo. So omusawo alina okukola okuva ku makya paka kiro, naye ate ssente bwe zituuka kumpi zonna ne mu budget baagala kuzimutwalako, abalala tebazibawanga. Era we beekalakaasa abasawo abasomye nga bagamba tugende tuyambeko, Kibooko yekola ki? Yevaayo. Ku Kostiani esente ze bakozesa oteekateeka okukuba abasawo abaagala okugenda okukola zibamala okubakirizisa n'okubasasula bagende bakola ekyo kye baasoma. Kati ezo ensonga ze tuyimiriddeko gwali eyo. That is why when I was given this responsibility nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuŋŋamba nti nkuwadde omuzindaalo, genda oyogerere bannayuganda, genda oyogerere abaavu, genda oyogerere abatalina mwasirizi, genda obeerere eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi byebyo ebigambo Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'obimiremu bye yaŋŋamba. Era gwe yenna alowooza nti ndiva ku ebyo olisiga nsano ku maadi. Kyovulaba olina statement gy'otandise naye Waiswa ng'ogamba nti woofiisi zino bagenda okuzituwa
nga betegereza bingi ngamba kikyati waliwo ayagala okusiguukira bakawulira nti njogera ate nga sinaba Kayongo tetunayogera ate ogamba otya nti njogedde nga tanavaako ngate omukulu yaŋŋamba nti genda oyogere ontegedde bulungi we will leave no stone unturned tetugenda kuleka jjinja nga tetulikyusiza kumanya what do we need to do for as long as we are breathing ababiri bino bagamba ajja kukalimba nti you intimidate Alex Webster Mufumbiro with blackmail, you intimidate Mufumbiro with death, you intimidate Mufumbiro with prison. My friend, oba totamba kusoma kye bayita psychological understanding of an individual. Nze nagenda paka Nelson Mandela weebaka mukomera nagendawo paka kifaananyi ekyo wakindaga n'okutuukawo obutuusi era nawo omala kusiba mutima kubogererawo ku mazzi abatuuseyo bamanye Robben Island. Kati my orientation n'obuyigirize wange n'exposure yange bwemanga awo natuukawo ate saafuna bufunyi mukisa kutuukawo natuukawo ne president ne first lady golowooza navaawo nfunye buvumu ki buvumuwe jangu wano lero buvumuwe jangu wano lero kukapya kaluswahili atirewe kawano kati kivumbiwe jangu wano lero omwoyo gwo guje wano kati. Waiswa lero ngozi oli wanjawulo musibya bulijjo kubanga njagala bannayuganda bamanye nti no business gye tuliko eri serious ate ndaba oli mukambwe eri serious no business ate bamanye nti tuli bajowaje Uganda ino omukisa kubanga abajowaje bafuna omukulembeze gwe bawuliriramu. Nze mbabulira buli lunaku imagine nga abajowaje tebalina Bobi Wine gwe basobola kuwuliriza abawadde suubi nti enkya bagenda kutuuka gwe tuleeko ofumitirize singa wabaddewo leadership vacuum nga abajowaje tebalina gwe bayinza kuwuliziganya naye ebyokusaaga ebigenda mu maaso bingi nnyo ebiyinza okuba nga tebiddamu kubeerawo wano just because the nation has leadership and people don't appreciate that leadership. They think we are going to be cowed down. No wamba omuntu nga mugamba nti muli magye nti magye ga Uganda ne muwamba omuntu that is cowardice. Awo nyini wotu okitegedde mutiisatiisa muwamba mukola buli kimu nabagamba nti ono omuntu gwe mulese nti agenda okukulira amagye kati bwe tunamuwangula muhozi bw'anaamaliriza ebyokuwamba abantu agenda kuzzaako ki bonna ava mu byokuwamba abantu muhozi ogenda kuzzaako ki. You're using our military to think this is your monarchy. That is not true. You think you're going to intimidate people mugenda muguroli so we have withheld blackmail, we have withheld against injustice kubanga we know that we have a duty and a calling as a nation. Kuno kuyitibwa si kutisibwa kuno kuyitibwa ko tuliko buno buweereza sebo wali abo abantu bangi nnyo lino eggwanga lina abantu miliyoni 4 ate nga abasinga be banyigirizibwa wali abantu bangi nnyo abayinza oku-executinga duty gye executinga better than me. Naye Katonda bw'abampadde opportunity to be at the helm to revolutionize my nation, I am telling you, whoever is thinking to break us, you're making a big mistake. Ogenda kutukwata, ogenda kutuchunya, mutukoze buli kimu, mutufudde ng'ebitagasa, mutu dehumanize nze, okumanya muli bajega nnyo, mumala okukola ebyo byonna eby'ekigwagwagwaga ate ne mulowooza nti muyinza otukwata mutu negotiating ze tubeere nammwe. Mulowooza tuli basiru ku myaka emeka we bagendera mu lutalo era lwaki balowooza nti bwe bagenda mu lutalo singa tuluzinga obukulembeze wano tuweza kubawo olutalo lulala kuba munyigiriza abantu. Kanzije Katono Waiswa nze Kayongo Hakim muzzukulu wa Jjajja Budda muzzukulu wa Kasira muzzukulu wa Kanaana muzzukulu wa Budala lwa Kirume mwana nzalo y'Ebukoma Nsimbi nze ndi emabega w'emizindaalo. Manye
ensonga kati MP kyafuuka kyakuzanyisa asanga yakwata lulinga MP okumukwata omala kuwandikira sipiika namwatulira manya ensonga. And we are going to stand together to unite the Kenyan people so that we can be able to realize the dreams of the founding fathers of our nation. Tutunuulira ensonga tuzigoberera wakati mu kuzeekennanya ennyo n'abateesa abagundiivu. bannayuganda tulina okukeera ku makya tuzuukuke twekkiririzeemu tukikole omulundi gumu twetawuluzeeko obukulembeze obuliko bo bwennyini bukkiriza nti bwagwa naye buwangaala kubanga tetubusuulanga buli lunaku okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro namwatulira manya ensonga. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakim ndi n'amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Waiswa, njagala ontwaleko ku kuwambibwa kwa Akireo. Kyazze kitera kyabadde kitya awo njagala kubanga abantu abamu tebakitegedde enkwata ye n'ebirala. Akireo bamuwamba ku lunaku lwa Saturday. Bamuwamba atuse kumpi ewaka ewuwe. Of course abamuwamba yene enkola yennyini yabayeekera abawamba eggwanga lyaffe abajja nga tebalina ideology abajja nga bankuseere ne bamuvumbagatira ne bamuteeka mu mmotoka nga bwe bakola ne bakuba Akireo ne batulugunya Akireo Bamulanga ki? kukuuma Kyagulanyi n'atattibwa. Kakati okukwata omuntu akulira security y'omuntu lwaki tokwata oli? Bw'abanga Kyagulanyi Robert Sentamu kive mu Uganda mukiteeke mu tteeka kuba n'abakabulu bakiteeka mu tteeka. Bakugamba nti bagezaako kumutugisa esapuli Akireo esapuli era nesigala awo. Tewaliyo nsi mu nsi tewaliyo nsi kyobulaba bannayuganda balina teri nsi mu ggwanga ng'amagye ge gatulugunya abantu bannansi. The army can never interface with torturing its own citizens. Emyaka gyonna Museveni yalimba bannansi nti they are professionalizing the army. A professional army ng'ekwata abaana abatanaweza myaka 25. muyinza okuba maje A professional army muyinza okuba mulimu abamu abatanaba kuba professional. Tekisoboka kugamba nga nti kutosobola gamba bannayuganda nti mulimu abamu nga sente zonna tuzibawo okutuwa the best. Bwe batuse Soroti tebawandiise, bwe bagenze Busoga tebawandiise, bwe bagenze wala tewajjudde. Era ebisandizo babisanga mu regioni emu. Bwe tutogera ku eyo tuli basiru. Ne mukeera ku makya nga mulina omuntu abagamba nti ye amagye ge gasobola okulwana ewantu wonna n'akeera ku makya kuba kati mutabani wo yakulira amagye tokyalina kyoyinza kutugamba. You cannot blame anybody. In fact olwaleero bwe tumala okuwangula bino ebiva ebitukoleberwako ate munaleetaani kubanga amagye kati mmwe mugalina gali mu nnyumba yammwe gali mu maka gammwe mutandise okuba nti mumanyiiza abantu nti you are going to intimidate them. Ne bamuwamba ne bamukuba Akireo ne bamukuba kyokka oyo omulu yawandiika ebbaluwa n'agamba okukuba kukyamu atalina musango n'okwata omuntu n'okwata omuntu n'omala okwata omuntu ng'omukute ng'omanyi by'omukwata bya kiwaani n'otamukwata n'omuwamba n'omukuba n'omuleka mu kkubiro
notakoma mumukuba nosalawo ogende newaka ewuwe abaana be baneiba be famire ye mukazi we nabo batekeko totya obatulugunye ngwebalaga nti omulese naye n'omutwala n'omukubira mu maaso ga mukyala we. Teriyo kintu kisembayo ku nsi nga muntu kunafuyiza mu makaso ga mukazi wo. Bamutute newaka ne bamukubirayo. Ne bamukubirawo. Kyokka nga n'obujulizi be bazze nabwo nga babadde basobola okujja bulungi nnyo ne bakeera ku makya ne bagamba nti twasanzeewo obujulizi. Nga bwe bakeera ku makya ne baleeta emmundu ne bagamba nti twalabye emmundu za Bobi Wine ziizino. Ne baleeta emmundu ne zimala ne zifuuka ice cream. Era mulowooza bannayuganda nti basiru. Era mumukakasa nti eno ensi mugenda kugirya mwekka mugimaleko. Era temukkiriza nti wayinza okubeerawo omwoyo ogulidda. Kubanga bw'okola ekyo ekintu omuntu omwana we bw'anaakula ng'ajjukira ekyo gwe olowooza generation ye egenda koma kwono obukyayi bwe musiga nga mubusiga olwakabbira mubusiga olw'obuyinza mulowooza mugenda kuwangaala kubanga gwe oyinza okulowooza oli 50 kuba n'oli aliko kati naye akkiriza nti asobola okuvaawo enkya. Kyogamba mugenda kitambuza paka ku muzzukulu nakana. Bannayuganda baliba bakyali bajjeganga bolowooza. Bwe balizuukuka nga bazuukira ku bazzukulu bammwe Mukama Katonda abawangaaze. Tosobola kuwamba mwana wa muno ayina abaana ayina taata baamukubye eriiso lino. Baamukubye eriiso lino. Ampuliriza baakubya kireewo eriiso erya left. Nina kinjagala okubuuza. Alinga agamba nti oba mu liiso mulimu ekintu kyayagalamu. Weewunya emitima gy'abantu bano omuwambye n'okeera ku makya ku National TV ne mukuba n'ekifuba ndali abasajja batudde eri waggulu ku mmeeza n'amawulire gabaleetamu General Court Martial. Kanyamunyu nga teyagenda mu General Court Martial. Mwe mulowooza bannayuganda beerabidde bwe balizuukuka tebali baanukuza ebibuuzo eby'amaanyi. Kanyamunyu yalina emmundu ng'emmundu gy'alina teri mu mateeka. Kanyamunyu n'akuba omuntu amasasi in cold blood. Omwami oyo akena yali asobola okuwona kuba baamukubira amasasi bagamukubira lugogo n'amuteeka mu mmotoka ye n'amuvuga ng'amutwala mu kunnumbya amwetoolooza asobole okumutuusa kiriniki ng'afudde. Mukama n'asaasira. Ampuliriza Kanyamunyu n'akolagana ne Andrew Mwenda n'akolagana ne muganda we ne bakwata emmundu ne bagibuzaawo. Naye mu mateeka eyo kye bayita dying declaration omwami oli akena gwe baali baleese ava naye nga bamukubira kibaabu we yali ava ku mobile money kugyayo obusente kwongera kucakala bana bagamba nti baleeta otulo. Akena bamaze okumutta mu musaayi. Akena abaana atera okufa akola declaration agamba abo abandeese be bankubye amasasi. Yabyogera mu Lukyoli. Jeno Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record. Take me to court. Mu mpambo bamwagala okumpamba nga muwambya kireewo. Do it if you want. N'agenda mu Northern Uganda. N'asaba Ngolo Kanyamunyu bali batabudde babatabula biki ebintu byeyo manye engulu eyo tenti yolanyera ina gwe yali ekubye. Mwe ndaba nayo ganda mujjukira yali emukubye. Yali mukubye era ofisi yati okugitulamu. Kayongo omukozi najja anaga nti situla mu ntebe ya Kayongo. Kayongo tekira bya bulijjo. Ontegedde. President Museveni nagenda engulu eyo n'abagamba basonyiwe Kanyamunyu. Kanyamunyu omulamuzi yalwana bulwanyi okumusiba emyaka 5 nga ba Andrew Mwenda bakalambidde nti bamute bukyatambula ebinafusi kubanga eri batwalayo ssente gye bayita kooti ya Mataputi. Kooti ya Mataputi mu criminal ekola mu capital offences. Kooti yaki? Ya Mataputi ekola mu capital offences. Yeti ya Mataputi. Batuze eyo kooti ne bawa abantu ssente ekyo ne bakita. Kwe kujja na pleading wano nti kituufu yali assa omuntu in cold blood oyo tebamutwala mu kooti y'amagye. Katanga omusango oguliwo gwa Katanga yakwata emmundu omukyala n'akuba bbaawa amasasi nga yeekobanye n'abaana omusajja baatazaala biri mu kooti tebannagusala naye lwaki abo tebali mu kooti y'amagye. Ogwo omusango n'okugenda mu maaso baamala kukeera ku makya
ne bagenda basinkana General Yoweri Kaguta Museveni n'asinkana family ey'omukyala n'ey'omwami ne biryoka bigenda mu maaso. Lwaki alowooza nti bannayuganda ebyo tebabiraba? N'owamba omuntu w'abantu, n'owamba omusajja omukatuliki ali hambo, omusajja omuntu mulamu, nze bamuwamba lwa mukaaga ku lwokuna twalya mu sowaani emu. Nakiriwo Jonna twali naawe waggulu mu ofiisi twalya mu sowaani emu. Kuba tuwangala n'abantu bano kyova olaba tetulina bigambo bye tugenda kubagamba mu bya masaaji nga mulowooza nti mugenda kubanga mututulugunya ffe tujje tubayiseeko akazigo. Tugenda kubibagamba directly nti Jeno Kaine Lugaba Muhoozi nkubuulira bye mukola bikyamu era mujja kubisasulira wakiri muli bisasulira mudda. Temuyinza kubonyaabonya abaana b'abantu bwe mutyo. Gundi akiriwo kyakulwanyisa kiki yali kyabadde nakyo? Bamusanze ne pips za Lieutenant Kano kati tuinterrogating pips ezo bazikolerawa. Pips za amagye bazikolerawa. Era bazikola ezo kubanga bwogamba nti ekintu kiri original kitegeeza you can identify zaani. Yes. Mu Uganda tulina ba Lieutenant Kano bameka ani atalina pips ze bwabanga pips ze ezo tazirina yazibulira ya reportinga wanti yazibuza. Kubanga n'abagenda ekibatwala mu mate mweri kooti y'aba mafia nti bagituma ati mugala mutwale. Tiyabadde na kyakulwanyisa kyonna akirewo. Ne baga bamusanze ne chepe zaki ne chepe bamusanze ne chepe kati etukubanga bwogamba nti nakusanze n'ekintu kyange. Yes. N'ekikakasa nti kyange mba nkirinako origin bamagye kyavu mba nsobola okukirambulula. Epips zino ze basanze wa akirewo tuteeke kale mu bwongo obutono za Lieutenant Kano ki atalina zize kati era yalipotinga wa kwa mumuwavunaanyi okuba n'ebintu ebyo byennyini ebya government store ngawe mwakwata Anita n'amabaati kati gole tugalaba nti galiko Karamoja Anita Amongo nga babbi amabaati kakati ono gwe mwasanze ne pips zaani. Ampuliriza bwe bakwata government stores kwe kuba n'ebintu ebya government ebikakasiddwa. Kati njagala abantu abo abajega abo baveeyo batubuulire nti pips zino z'abano. They cannot substantiate their foolery. They cannot substantiate their stupidity. They cannot. Kubanga never babikola, they just wake up in the night mutamiro and they execute foolishness on the citizenry. Era balowooza we are going to macerate them. Omanyi wayise oyo ayogera bubi sigenda kwogera bigenda kubasanyusa. Ngenda kubabuulira ebintu ebiri ku mitima gy'abannayuganda babakyawa nnyo ntere subire balina mu Kyagulanyi lyeri balemesa n'okubagamba ebikikinike oba okubakola ebikikinike babakyawa nnyo kuba mu batulugunyiza nnyo gw'olowooza. Famire ya Kireewo sika famire kubanga batujoga balowooza nti oba nti tuli bantu abava mu kwegamba nti twajja okugamba nti aveeko nga we are not human beings. Hakireewo obufamire obwo bungi nnyo obwabo abantu b'NRM tebumukira ng'ogyeko nga nti balina Museveni ate abasinga balinaani abo abamanyira abantu abo bawamba abantu bw'ojjawo gye n'Omuseveni yajja ne bawamba Uganda bw'avaawo bo balinaani wabakiro balina bafaaza mukulu waabwe faaza. Gomanyi family Uganda terimu faaza kiba kinene naye ne mukwata abantu nga mulina abagamba nti balina baabwe mu ggwanga eryabwe. Kati mumwagala bamusange ne chepe z'amagye bamuleke anti nkugambye tebamusanze nazo kakati kale bakwata oli eyabuze ezize mu magye bwe bakuwa emmundu n'okomawo nogana emmundu bayeko we bajeeke firing squad ani oyo yalagajjalira pips z'obwa Lieutenant Kano bamulipotinga wa kale bamutugira wa tugambe nti yali yafa. Ekyokubiri akireewo wabanga akola activities tugamba alina byakola ng'akozesa alina byakola aba yeetaaga pipo z'amagye aba pipo za Lieutenant Kano ziba zimuyamba ki
nebafumitiriza nti kakati akirewe engeri gyali head of security ateeka okuba Bobby yamuwa bwa Lieutenant Kano. Can you imagine ne hallucination okuba n'abakulembeze nabagamba nti ono gwe bakwasiza amagye nti bamukwasiza ebintu byaffe tasobola because he cannot afford his fingers are dice. Tosobola kubanga 24 hours tolina sobriety yo noba ngosobola okumanaginga the nuclear buttons eziyambe gwanga mu security. Chovola banti gomanyi abantu bameka kankubulire Kayongo ekisinga okunyiza. Gomanyi abantu bameka abali mu maje nga maje kariya yabwe. Omanyi abantu bameka bakanda baffe banyinaffe batata baffe bamama baffe betwasoma nabo abayingira amaje azekariya. Kayongo kiringanga ggulwa lero mu mawulire omuntu najja okuvoola omulimu kubanga tewaguyingira lwa ssente waguyingira okuweereza obuweereza obwa munnamawulire. Kati oli najja ne yeerimbika mulimu gwammwe n'agutatanya ng'oguwadde emyaka gyo gyonna kubanga tulina abantu ababadde mu ago amagye ga UPDF emyaka 2. Tulina abantu abadde mu magye ga UPDF nga yagayingira with passion to protect and defend the borders of Uganda. Era nga bali willing okuyiwawo omusaayi ku lunaku lwa Uganda ng'erumbiddwa. Naye gwe n'okeera ku makya n'oyingira mu magye g'abanno ne mugayingiramu ne mugawamba ne mugalimba abantu nti muga professionalizinga kumbe mulowooza nti muvuga project ya taata maama ne omwana. Kanjye tandikira. Ebyo tebigenda kusoboka. Kanjye tandikira.